oluzungu ndumanyi nesigenda tukozesa lwa nsonga bbiri. Kituufu tulina bannaffe abatawulira olulimi Luganda naye nsaba bwoba omulinange omuvvuunire ku bigambo tugenda okwogera. Tulina n'abaana baffe wano etuzaala etukuza abamu era abatasobola kwogera Luganda. Tetujja banenya naye tujja kunenya mmwe abatwala bayigiriza. Buli muntu olina okumanya ennono yo n'obuva obwo, era y'ensonga lwaki nga mukungu Muyimba bwe yogedde tukuŋŋaanye ne tukuma olumbe olunene bwe luti okuba nga tujjukira munnaffe ono Mukama gwe yayise. Okusookera ddala njagala okusaasira mukyala Felicita Nyabo, kitalo nnyo, kitalo ddala, n'okusaasira abaana, kitalo nnyo eky'okubibwako taata, ng'ate emyaka gyammwe gikyali mingi. Katusabe Katonda bagumye. Nja kusasula abengi omugenzi, tusaasira abengi omugenzi. Ennyumba eno ekulemberwa Ssaalongo Geoffrey Ssebo, kitalo nnyo eky'okugibwako kati aba mutabani wo ate era nga muganda wo. Era tusaasira nnyo omuweereza munnaffe ate nga emyuka wange atwala eddendogenda North London, omukungu Robert Lwanga Mukiibi atasobodde kubeera naffe olwaleero, naye nga twategeddeko nti yagenze Buganda okuteekateeka ate ekifo munnaffe wagenda okuwummulira. Era twagala okusaasira okw'enjawulo okuweereza eri omwami aweerezaamu lukiiko lwa mukulu Ssekisonge Felicita Nyabo, naawe kitalo nnyo, kitalo ddala. Era twagala okusaasira ennyo ab'amasinzizo, mwami Ambrose Kibuuka mwabadde aweerereza. Taweerezaamu ye musiimo kandi naye buli mwakisinza gye mbadde tugenda okukyala nga tumulaba mu North London, tumulaba e Croydon, tumulaba e Lewisham, banaye kitalo nnyo, kitalo ddala okubibwako omuntu oyo abadde mugundivu mu community yaffe. Bwe nali nze ne mukyala wange tubadde tugenda ne tulambula olusuku Ambrose, naye ekisinga okwewuunyisa nti emirundi gye tugenze omulaba ng'ate ye nga mwami bwanya bwagambye, ate ye nga yakusaasira mu bulimu bw'ayitamu, ng'ate yayagala okubudaabuda. Ekyo ekitone Mukama yakimuwa, era ndowooza Mukama amututte nakyo, kubanga Ambrose mu bunzi bw'abadde buli bw'abayitaayitamu abadde mugumu nnyo. Era nzijukira nasemba omusinkana bwe twafuna ne twogera, n'agamba mpulira ekintu kino kye mugamba ekya development fund kituuseewa n'emitamu bingi. N'agamba njagala okinziremu nga bwe kinaatambula, kinaakola kitya, kinaakola kitya, tunayingira kitya, tunaategatako tutya. Abatamanyi ku development fund sijja gyogerako wano, niye abali ku mikutu gya Buganda muzimanyi. Era tujja kukola butaweera okulaba nga ekya development kigenda mu maaso, kibeera twakitandika. Naye naddala ku lwa Ambrose ebirowoozo byatuwa bye nayogera naye nga ntudde naye ku lunaku olwo neejjukira nga tuli makaage amapya bwe twali. Basebo ne banyabo, ntwala omukisa guno okwebaza nnyo mwe mwenna abakoze nga mu Ambrose mulwadde. Naye takusooka nebaze Mukama yatuwa Ambrose emyaka gy'abadde ku nsi. Ffenna tubadde n'ebirungi bye tumwogerako era ebisinga biwulire sijja biddako, sijja biddamu. Niye atusanyusizza, abadde omuntu mulungi, abadde muntu atali mwepansi. Kale twebaza nnyo Mukama okubanga yateeka omuntu oyo muffe ate n'amutuwa obulamu bw'amuwadde obw'eddeena emyaka ebyo gy'amaze. Wadde tuli mu kukungubaga, naye era tusanyukire ekitone ekyo Mukama kyatuwadde okubanga tubadde tubeera naye ate n'atuteeka muffe. Njagala nnyo okwebaza mukyala Felicita bwe bakwebazizza ku lw'abakungu ne ku lwa Buganda
njagala okwebaza olw'okulabirira balo nga bagambye paka Mukama lwamuyise. Ekyo nno kiraga ennyumba gye bakuliramu n'abazadde bo era nabo batwebalizanga. Tolekedde awo obaddewo ekiseera kyonna okuba lw'eyalwala paka Mukama lwamuyise. Omukyalo oyo nsaba tube ku bugalo kubanga omulimu gwakoze Katende. Njagala okwebaza nnyo bakitaffe mu Katonda abalambudde Ambrose. Omukyala yagenda yafuna amasafalamenti bamusabidde emirundi giwera. Ogumu nasangayo ne Father Balinnya era ng'agenda okusaba. Abafaaza mwebale nnyo okunyumira naffe ne mba n'obudde obwo okujjanga ne mutulambula endiga zammwe. Bannaye ne bafaaza abo tubakule mu ngalo kubanga emirimu gye bakola gy'amaanyi. Mwebale nnyo mwebale ddala temutukoowa wadde tusobya tujja ne mutulaba wano nga tuli bangi. Televiziyo etuuka nga temutulaba naye temuggwamu maanyi tujja kwongera okujja. Mwebale nnyo bafaaza. Njagala okwebaza n'abalambudde Ambrose. Ennyumba ya Ambrose bati temuggwa bantu. Mwebale nnyo kuba na Luganda, mwebale kuba na mutima ogwo. Mwebale kulaga mukwano, mwebale kubeera nga famire. Famire ekoze omulimu gwa ttendo okulagira n'okujjanjaba Ambrose. Naye mwebale nnyo mwenna abagenzi ennyo. Mulaze omukwano, mulaze obumu. Munsonyiwe ebintu byogera mu Luganda naye buli muntu yenna awulira Oluganda naye obanga toluwulira. Fenna tuli bantu ba Luganda, fenna tuli bantu ba Ssaabasajja. Buli avudde gy'avudde n'atawula Luganda munnyingire nti we are very appreciative omukwano gwe mukoze okulaga Ambrose. Era nkimanyi Ambrose gyali agenze musanyufu. Naye abantu bayogerera sijja kwogera bbanga ddene kubanga ndaba obukoowe buli. Njagala njogere ku kintu ekimu ekisembayo kyekyokuyiga. Kyakuyiga ki kye tufunye mu bulamu bwa Ambrose? Bannange obuntu obukakkamu n'obuntu bulamu bintu bikulu. Obuntu obutempanka, obuntu okwaniriza, okukolera awamu, okuteeka mu community yoba nga oweereza abantu babeeramu ebintu ebikulu. Ebintu ebyo byonna Ambrose abikoze. Gy'emisingi egyo Buganda kwenyumirira. Oluganda, okwagaliza, okukola n'amaanyi, obuteyagaliza wekka. Naye n'ekisinga omukulu Ambrose akuzizza abaana. Omukwano ogwo abaana tebabeerawo nti obawa ssente n'obabuladinga ne KFC n'obawayo kano. Omukwano ogwo oguhaavinga omwana n'okoma ogundi walidde oyotya. Bwe tuba bazadde tuyigemu ekintu ekyo nti omukwano teguba gwa ssente. Omukwano kwe kwagala omuntu n'obeera naye n'obanga omufaako n'olaba nga ali bulungi. Omulimu ogwo Ambrose agukoze era gyali agoka omusaafi. Ambrose community aliweereza era tetuna kyetumubanja. Era twebaza nnyo bazadde ba Ambrose, bazadde ba Ssaalongo, bazadde ba Okukuza bakuza abantu abalungi. Abantu atudde mu community ne babeera nga batwaniza naffe tubaagala. Nsaba kino kitwalenga ekyokulabirako naffe bwe tuba tukuza abaana baffe tubateekemu omutima ogusembeza abantu, tubateekemu omutima ogwagala, tubateekemu omutima ogw'obukakkamu, tubateekemu omutima ogukola community. Buli kaseera tulemenga kugamba nti enkola kino nfuniramu wa waliwo nalingamba ndi wambogo wati mukimanyi sijja kiri nalingamba nti nno jangu byembogo nti nfuniramu wa. Tubeemu Ambrose abalikyalina ekyo nti nfuniramu wa. Buli kaseera agenda nayimba n'ateeka mu community n'ayamba. Bwe tubanga tuna tekujjemu tuyige nti Mukama atuwadde ekyokulabirako ekikulu kyokolera awamu okukolanga mu community ng'oweereza nga tosuubira kusasulwa ate n'okukuza abaana n'omukwano. Banange olw'obudde sigenda kwogera bingi naye tusaba Ambrose kane bannange Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tumanyi eyo gyali akulaba era mmanyi musanyufu okubanga mubaddewo wano. Singa abaddewo yandiwe n'akaseke kaawo n'abasekeramu naye ndowooza kati asekera mu ggulu. N'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Abaana